Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze Ibrahim Mukasa tuli ku extradigest mugoba nsonga. Tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda. Wano negatiddwako mwana mulenzi amanyiddwa nga Abdul. Abasinga gwe bamanyi nga Dogday. Yeah. Omwami ono awangalira mu Vietnam. Yes. Na Uganda naye abeera Vietnam azanya kickboxing n'emizannyo emirala mingi. Is a sportsman. Tujja kuba tumutunuulira byakola ebyenjawulo. Tukola ne gye bayise Gandhi hardware store. Bano bateeka mu ssente basangibwawo Ntinda ku Reed Complex. Shop number N19 era nga bakugamba nti ayagala ebizimbisibwa ebyakabi jangu ku Gandhi hardware store Ntinda ku Reed Complex okulirana Independent Hospital. Atenga banywanyi baffe aba Ross Coffee Academy ku Alwada mu Airport Road mu Abu Dhabi. Bakugamba ekintu kiri kimu nti jangu bakutendeke obere barista owakabi bakutendeke okola burgers, sandwich, crepes n'ebigwa mu kowero. Atenga ne Kampala tewetaaga kulinya nyonyi genda Dubai oba Abu Dhabi oba Sharjah. Jangu wano enajja nankumbi ku steera buli kimu kitambule bulungi nnyo bakutendeke. Abdul, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Ndi bulungi muganda wa. Obulamu bugamba ki? Obulamu subi. Kitambula kitya? Bitambula bulungi sebubi. Yeah. Oli steady? Ndikiriya. Amanya ga matufu gwane? Amanya ga matufu nze Katongole Abdul. Katongole Abdul. Yeah. Aganonye sente bakuyitani? Abdul Dogday. Dogday. Lunaku lwambwa. Katonda yakola Idris Lukwago. Lunaku lwaki? Lunaku lwambwa. Yeggwe. Lwaki lunaku lwambwa? Kale twali mu primary ne twandika okwetuma amanya abamu ne beetuma Bituke mulala Birinkota kati nze nennoonyayo erinnya ng'ate nze nsanyusa nnyo abantu okitegeera nga bwe njija ne nkukyankala nnyo olunaku olwo ojja kunyumirwa kati nze ne neeyita lunaku lwambwa Dogday nerikwatayo olwo nga muli mukyakumeka? Twali awo mu P5 P4 kati erinnya lino ne nditambuza natuuka mu senior 1 Kololo High ne ntandika okusasula ssente okulimpita nga bwebanga oyagala kulya ejjala ekuluma breakfast abaana bakitegeeranga lumu nti bwogende wagundi Dogday n'omugamba nti Dogday ajja tuwa ssente ngera bwe bajja Dogday n'omwokyayo storage mwana akayala okay nga nkwata nga nkuwa akaasa bwetutyo mwana. Okay, tutunuulire mu mbeera ey'okuba nti erinnya eryo lyava primary. Abantu amanya gonna ge mwalonda ge walaba nga lino lye lisinga? Nze erinnya lya Dogday lyansanyusa ate nga lyange nga tewali muntu mulala alyegomba kati ne nditwala lwakuba kale engeri gye nakulira ku church wali mu background nakulira nnyo ku church ki? Bayigawe ndi musajja mulokole lwakuba ntooleza salamu. Walokoka nalokoka. Wabayo mu Busiraamu? Mu Busiraamu saabusoma. Saabeerayo nakulira sakula na bazadde bange okitegeera nakulira mikono mawanga magatte. Mawanga magatte. Jjajja wange mu Katoliki, taata wange Musiraamu, mama wange yewe yadde eno mu Kampala n'abeera omulokole. Olwo maama yali avaawo okudda e Kampala? Maama yaviira Kiboga. Gwe bakuzaalawa? Nze banzaala Lakayi Rwanda. Esserinnya oba omanyiyo mpulirayo. Kati eyo gye banzaala. Then tebanzalira eyo banzalira wano mu Kampala Katwe Kinyolo base gye bakuzaalira. Awo primary wagisomera wa? Katwe primary school, Nsambya Full Gospel Primary School. Ya ebibuuzo ne mbituulirako Katwe primary. Taata we yani? Taata wange bamuyita Serugasan. Gyali mulamu? Nedda yanfaako nga ali mu ggwanga ly'e Taiwan. Ate maama wo? Maama wange yenna Abasirye Florence. Mulamu? Afumba ettooke. Wanje? Lye lyandeese okulyako.
liwulire edduka. I know. So wasomera Katwe nova onogende Kololo. Kololo High nensomerayo senior 1 senior 4 nenjigwa nengenda ku St James Bulenga gye natulira senior 6. Senior 4 wajigwa? Nadigwa. Lwaki? Simanyi ze nali okusoma kale nali sikulaba nnyo kitegeera nga nze ndi muntu anoonya ssente. Nali noonya. Wali okola mirimu ki ekyo wali mu ssente? Nali nkola mu bus Bismarck and coaches. Nagikolera emyaka 7. Ng'okolamu ki? Nali turnman nga ola nembeerako luggage loader nga ntikka migugu boy. Nga bakusasula mwezi lunaku wiiki? Kasitoma gwe nteerayo ng'opaakange. Meka olwo? Ekyasinziiranga ng'olumu emigugu egibeerawo mingi oyinza okumyuka ne 15 bwe bityo. So ate ogwa turnman wafunanga meka? Turnman nali nnina kufuna 2 kitundu buli lutu. Naye ekyamazima amatuufu turnman saafunako baasi yange. Nagezaako okulwana nfune baasi yange naye kyagaana. Kirabika Mukama yamanya nti bwe naagenda ne bamala ne bampa baasi bwe nyinza obutagoba kirooto kyange kubanga wali obeera bizi obeera mu baasi ng'ogenda okomawo oddayo saagufuna. Nakoma wano mu paaka kutikka migugu benyagadde okutambulamu nga njirinnya ng'entwala oba Kasese oba Ekisolo nenkomawo naye nga nze ogwange wakutikka migugu. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne Abdu Dogday lunaku lwambwa. Gwe tulinayo lunaku olwaleero musajja wa kickboxing musajja wa martial arts ebintu bwe bityo. Ambuzizo oba nina mu self defense ne muganina esinde ya self defense yange oba mwembira olwo odduka otya. Owaaye wandi taata senior 4 bw'ogigwa n'ogenda ate mu senior 5? bwe nadigwa kati awo nendeka ebyokukola baasi nengisulawo ebyo ebiseera baali bampadde promotion bampadde n'ekitabo nza akuba ezo bezirisiiti nengisulawo baasi kati lwali lumu okugisuulawo nagenda eyo emasindi kati nali njija nkomawo ndaba abaana bagenda okusoma ngamba naye nange nina okuddayo okolaki okusoma nensuulawo ekitabo majja mugamba majja nzeeyo okusoma nengenda ku St James Bulenga noddamu senior 4 nenjiddamu nafuna points oba zaali 52 omulundi ogwokubiri. Ogwasooka wafuna mmeka? Ogwasooka nafuna 64. Wakendezaako ntono nnyo. Tegeeza okufuna entuufu walina okugiddamu ogwokusatu. Mwana kyekituufu nze okuva dda ebintu by'okusoma siri mugezi naye obulamu bwewabweru wano Ibulanda badduka. Obwewabweru wano ogatta aya nsaza. So wasoma senior 5 ne senior 6? Nembimala nakola senior 6 wakola otya? Nakola ekiro this stroke ICT nafuna points zange 6. Awo ogamba wayita wagwa? Njogerekekako tewali university engoba mukama wange ulira era nadda wali nga nza kulembedde sewo naye gomanyi gwe bunkenke bwe naleko ate ke nkujjukize sasoma na senior 5 kubanga era namala nenzirayo mu bus kati bampa excursion ku ssomero we bajimpa kitegeeza kyekyo baba expa bakugobye mateeka bagobye maki wali okoze ki twekalakaasa kati ku ssomero we nagendayo St James nakuze eddiini nga nsaba nendiidinga abaana okusoma bayibuli oku kale nga nza kulembera abaana okusaba bikinga naye simanyi luzungu era nze mbya oluzungu byammwe bitandikidde mu kutambula amawanga biki kati nga mbasomesa ne mbagamba Katonda yasinga nga nze nsaba ibula kyekituufu ndi musajja musabi nakati amina nsaba kati
nga mu kusabaawo abaana nga banzikiririzaamu nnyo ate essomero ne lijja zireetawo change bangamba naye abudde ebintu obiraba tukoze tutya nga ate essomero abaana banneesiga embagamba kati tukole tutya bagoba abasomesa baffe bonna ate ffe twagala bakole ki basigalewo kati tuyambe twalina omulenzi bamuyita Duncan yali wa Kalati Duncan ng'akayaye kali kalina omutima naye ng'ate nze bantya kubanga baali bamanyi nava Kololo High by the way natuuka ku St James nakweka identity yange yonna nga tewali nampita Dogday tewali alimanyi lwaki nali njagala kusoma nga njagala kukweka bucaafu bwonna bwe nali nnyina emabega yonna eno nga njagala musajja okubeera kati musajja wa chaachi biki okitegeera kati awo nenva netwekalakaasa awo essomero lyonna ne baliyiwa mama wange naddayo neyeegalira ne bagamba wa kati ate chaachi yaleegira yali ekuwerera kati nesitayagala genda ku chaachi baga nti abaayi byakoze eki byayononese kyenakola nga ngenda ebulenga mpangisa ennyumba bwe ngipangisa nzira mu baasi ntikka emigugu gyange nga eri waka bamanyi nkolaki nsoma kati wenamala mu senior 6 nenzirayo awo nembeegayirira nagenda kuchuzinga HLD nasaba gundi yonna kombine empisa nga nsobola obisoma kubanga nze okusomako okuddawo okusoma ekitabo ayi nkusoma nensoma era ndabirawo nga mwana mama mpise bangubira akasimu nti ofunye points 6 shia sakola pate mu ssomero nga yaki tucelebrating points 6 Bible ozimanyi nze kale background yange nali musiru nyo kiki ekituufu mu byokusoma nali musiru ate kati kati siri musiru sebo kubanga omuntu eyeetambuza amawanga nga siina nteekamu ssente nga nze manager nze director nze yeplaningira ne bandeetera amabaluwa nga nze alina okugasoma contract nze azisayininga kati ki mwana wa mu luzungu ate ki luventi nango baluganda extra digest mugoba nsonga tukola ne Posh Properties Limited batunda ennyumba ezimbire ddala ate nga za byapa Mairoland bekwate ate nga banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala babayise banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company so kugamba ekintu kiri kimu nti bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo tulina guest waffe bamuyise Dogday olunaku olwaleero olunaku lw'embwa so Dogday bwe wamala okusoma senior 6 okoze pate ofunye points zo6 naye muggwe nagwa nayita kati ombuuliza mu kiti ki nkubuuliza mu kiti nga nti oli mwana wa ghetto oba ombuuzanga nga ku level ya Uganda kozi mmwe muli baana bemuyenga nsiri we muyenga sebo nedda sebo nze ndi w'ensambya nsambya nayo yali partially ghetto bwetyo abaana b'ensambya n'abeekatwe sebo waliwo enjawulo ate oyagala kuŋŋamba ki gwe sebo nkulidde katwe yansambye tuli wali mmwe muli mwogerokekako so kabuuze anyway points 6 bw'obaamu ne principal pass 2 oba oyise oba ogenda mu university yonna private ya wa government toina wegenda kuwererera ku points ogisaba ng'ogenda kusasula andi ya bobogenda kwesasulira ekifo bobogenda kwesasulira that is a private scheme oyita naye bogenda nti government empererere tolina nze sebo nalinako Mungereza amansa walina Mungereza amansa wamujjawa kakati nali mu senior 4
waliwo abazungu abajja ku church baida kino nkigamba baganda bange mwenna abali okubeera hard workers ate obuteeka nasa ate okukola ekintu ng'okikola n'omutima gumu newe kiba kyabwereere kati nze bagamba ku church nti bagenda kuzimba dental clinic awo nsambya full gospel ngimanyi ne bagamba bagenda zimba dental kati ne bagamba abaagala mujje muyambeko ku bantu naye byabwereere kati wali nali mujagujagu n'ogattawo nengattawo nenzimba ne banjigiriza wolodingi ne banjigiriza okusala ebintu kola biki nga kati bwe tukolaawo nga bwe tunyumya oluzungu olw'okugattirira nga naye era bategeera byenkola ate ebyo ebiseera nali nanaagira nnyo kati njogera ibula okunanaagira kwakuvaako kutya okunanaagira nze Katonda nasaba Katonda wow that is very good nakkiriza mu Katonda nali nanaagira n'erinnya lyange Katongole nga bombuuza what is your name naye kati Mukama yansumulula era ekisabira Katonda n'ofukamira n'okisaba Katonda w'amaanyi wa buyinza wakola ebyamagero tuli ne Dogday Abdul Katongole is my friend yanoonya ku social media tuli mu myaka emeka nga tunyumya nga tetuwerabanga ku guno gwe gusoose okweraba guno gwe gusoose giri myaka ng'emeka esatu ena myaka ng'ena ya 4 years yabandikira ena asumbuwa nansumbu namugamba nnemerako bwotannemerako nze mvubuka so nkwebaza okunnemerako nkwagala nnyo muganda wange so bwangamba nti okomawo mu Africa ne ngamba yes tujja kusinkana tukoleyo interview so ova otya wano okugenda ebweru okuva wano ogende first time yange nasooka genda Rwanda naye ng'ekyantwala e Rwanda nava ku ssomero olwamala high school nenzira mu bbaasi nali nzeeyo mu bbaasi kati bwe nzira mu bbaasi natandika byakukanika naye bwe nkanika nendabanga kati nakanikanga naye nga njagala bampa obwagundi tanimaani nendabanga siina gye nkolaki gye ndaga nga toyitawo ahanga tebampita onoonya ekyokulya tokifuna kati lumu baasi yavaako ku jeeke katini mwana yali wansi teyamukuba kati nange ate gwe mulimu gwe nalimu neŋŋamba naye enkomerero ya bino byonna nga nzikanisa kunzitira wansi eyo n'otyamu kyekyanzirusa mu bbaasi mwana wa taata nadduka mu bbaasi kati bwe nadduka naye bwe nagendanga okugira nali musajja wa bujogolijogoli nvuga akagaali ak'omupiira ogumu ntambuza obuyungo ebyo wabiyigirawa kati bino mbiyigira ku sharing kochi Kidda oba omumanyi noli kochi naye negetusanze kati bwentyo bwenjija nkola ki nga naye nga sibiwa budde naye kati bwe natuuka ku mulimu wali nendaba nga mwana embeera ekoze eki eganye maama akuba mwana wange wano tetulina mmere ukoze otya neŋŋamba maama ki nensuulawo bbaasi nogenda e Rwanda nenzirayo ku church noddayo ku church n'osaba nenzirayo kubanga wali neebaka nsula bwereere nnyina kunoonya kyakulya nenzirayo ewaka ennyumba ebulenga nali mpangisa byonna nembireka natuula na mu nnyumba yange bwenti waliwo omusuma ne mugamba taata twala kyonna mu nju yange kyowulira nti okola ki kyoyagala n'abitwala neŋŋenda ku church neneebaka nensula mu ddeeka naye nga nkeera ku ssaawa 10 neŋŋenda nenziruka ensambya yonna nenkola training kubanga najoininga ebya acrobatics abantu abesitula boolango Henry famous friends mbamanyi kati abo bwembeegattako ne bambuuza osobola kino nti nedda nembabuuza naye mmwe mumazeemu bbanga myaka 10 myaka 15 myaka 5 neyamba kati ngenda kukola ntya mwana ibula nazuukuka neneefaako ng'omuntu nenkola training nga siwummula ngenda nenziruka nenkomawo nenywa obuugi awo ku church
nengende manje nenkola training nate bwe ndimala nensaba nensaba mukama natandika okundaga nga ndi munyonyi ngenda n'akagaali kange ngamba naye bino birooto oba byaddala kale okulusibwa okitegeera ne kutandika okujja afuna okulabikirwa kati awo gwalinga gwa 8 ne bampita olango omumanyi Patrick yes mumanyi omuvubuka oyo wa Black nampita nangamba dogo passport yeliwa emugamba ye mukama wange yino wendi wali olina passport nabigobako mpola nganze mbigoba nga netwala kwa natambuzanga bigere nga sina na kyakulya amazi nywa gali agomwala kukaya we twakoleranga training amazi agonga genywa passport nenjimuwa nantwala e Rwanda mugenda kola kye Rwanda olwo acrobatics bagala kusanyusa baana akolera mu baana Rwanda mwamalayo banga ki weeks 3 enyonyi yakuyise etya tetwagendera mu nyonyi yali basi yali basi so weeks 3 wafunayo sente mmeka bampa emitwalo 7 wow emitwalo 7 ogimanyi taata kolo n'ekitange yali akyaliwo bambi nempitirako mu kyalo emugamba taata oyagala ki taata ne musoka ne mugulirayo ebintu mu nyumba 7 eri mu kyalo nekola bingi nenkomawo e Kampala bwe nadde e Kampala mu December wa 2018 kubanga e Rwanda natandika okugenda 2017 mu Gwomunana so 2018 December ne wabeerawo tiimu eyankubira okuntwala e China ne bagamba bakulabye nga kubanga nze omuzannyo bwe nagujja abagundi Patrick we bambuuzanga bo bakolanga bye bateebereza mu mutwe nti oba nsobola obikola ng'ate bo baali tebabikola kati nze n'ogattawo n'obikola training nembikola kati ng'abatwala bano abaana ebweru nze aliwo nga emmekete ate ndi fresh buli omwana nesibaka ayagala kutwala sabe China bakubira essimu bankubira bantwale nga baali bampa $4 nenkwata nemuwa passport naye neŋŋamba naye kati ng'ate waliwo sempa yali Vietnam nga ŋŋamba togenda Vietnam togenda China jangu eneegunde Vietnam waliyo sente gumiikirizaako obugundi bujja obulimu ŋŋamba passport nembalimbalimba nti maama yaŋŋaanya okgenda ayagala nzireyo ku ssomero nenjibajjako jajjayo nagibajjako ate saasiraana paka gwa 9 gwa 8 nga siina kalimu ate nga tutandise okujjamu nkwayana kuba nze nali ncukuba nnyo nga ntandise okutambula abantu batandise okummanya kati awo nenkolaki neŋŋenda waliwo omuvubuka bamuyita Kasume esembo atwala abaana e China nankubira n'agamba njagala kutwala Taiwan woli nemugamba wendi passport weri nti kati sente mmeka nemugamba $6 n'agamba kampuni yaffe tezigaba iffe tugaba 3 kyokka oli yali akuwa 4 oli yali ampa ebyo nagamba togenda neŋŋaana onazze wa 3 wakola otya kati awo ne tutandika okwogera okukakkana nga nzikiriza 4 ne bampa 4 ne bankolesa training awo ey'amazina amaganda nali sigayinaamu ne tusimbula mu gwe 11 ne tugenda Taiwan. Eyo ennyonyi esoose okufuluma Afrika. Ennyonyi yange esoose okufuluma Afrika. Yakuyisa etya ennyonyi? Ennyonyi muganda wange nze tewaliwo kipya mu nnyonyi. Wali wazirinya dda mu firimu? Oba mbirowoozo oba mu kusaba kuno Katonda nga bwe nkugambye nalaba nga nkuta akagali. Tulina Dogday Abdul Katongole olunaku lw'embwa. Gwe kati nengenda mu nnyonyi nali njagala kulaba kintu eki toyi eri mu nnyonyi. Ya Rabbi Katonda muggulu. Toyi yali etya? Toyi yo mwana nesibiramu ne lunnemu okuggula. Kati wali ogenze kukola muki muto? Nedda ekyadda nali ngenze kulaba. Kulaba bulabi? Kati wavaamu otya? Nakongo n'oluggi
Ali munda ate yakonkona bali. Nagira abantu katwala omusajja atula kukalyanga awo ba staff. Nakola ki nazigulira nagamba push nsindika nelweggula nga kati twali abantu 8 ezaine enyumiza bagala jajja bale nezalidde yali toyika ali kayu kati era byonna kasito bango osalayo byayi ebera mwana wa mama kyekituufu netugenda ntutuuka Taiwan yakuyisa etya mugenda wano twatuukira Hong Kong tulina obeerawo weekend then tugende Taiwan kubanga twalina okusooka okugetinga visa obusajja ne butunywa ne butugamba temuyingira mu nsi yaffe olwo babagana nsi ki Taiwan yali Hong Kong Hong Kong is China era eyo republic Hong Kong nayo nsi bane nga nze sinnatambula kati netugira ne batukwata kati we batukwata zaali sawa za lunch ne baleeta ettooke banaye ngalinyirira n'ekyennyanja ne batuwa we batuwa nze nali mugumu ti olwedde nalinnyo ennyonyi ne we banzizaawa eka naye nagirinnye amazima ga Katonda muggulu nali mugumu era okweresaawo obumeremere nabulekawo nga ndaba bannanga ate bo batidde ki naye nga wali wakugikubayo neggwewo nali nakubagana emmere balinga batutwala mu polisi nga nze mmanyi naye batutwala mu polisi enkomerero batuzaawa waka nga nze ndi mugumu kati netubeeraawo olwamala byali biwooma emmere eyawo ebeera ewooma migration bakuwa okusinziira ku nsi yo batunuulira emmere gye muli ewammwe so mwavaawo mutya kati bakubira omu agent eyali atutwala eri egundi Taiwan najja n'atukimako netukola ebintu netugenda Hong Kong netugiyingira tumalamu weekend tugenda Taiwan yali etya Taiwan okusinziira nga ye yali experience esoose kubanga Taiwan eyo nzijukira sebatanga ajimbako lwaki njogera ku gologosa oli naweza Taiwan mwazima mpulira bubi yali ategeeza ki Idris kakati Taiwan ngensi eri expensive Taiwan zemu ku nsi ziri expensive ate Taiwan kazinga ya kazinga nga bw'onalaba kalangala kati ebintu byayo biri expensive byonna biva bweru ate Taiwan yava ku China kati wetubeere Taiwan gige teyali nyangu kubanga kinze kyenali nsuubira si kyewasanga nali nsuubira nti abantu bagenda kujja nga bandi tubakuba akavuluuka bajja bameka naye nga lumu mukubidde 3 lumu 10 tekisoboka aga Katonda mu ggulu nanti kati eri yali hotero nga kati onalaba abayingira nga tulina sho nnyo olunaku bane bafuluma ife tukuba saawa esaawa bweti n'eddakiika bweziti bweziwera nga mulinya ku stage netukuba abaagala be bayimidde abataagadde mugende ife tukuba ki so Hong Kong Taiwan wamalayo bbanga ki namalayo omwaka mulamba 2000 kuva 2000 mbane manyi mwali mulina okudda e Kampala nanti namalayo omwaka mulamba nolyokokomawo e Kampala Taiwan nokomawo e Kampala bwana agenda mu November nga mu 2018 nga 11 mugwe 11 nenkomawo mu 2019 mugwe 11 amalayo omwaka mulamba Abdul Dogday Katongole sinkanira gwe tuli naye akadde kano tuwayamu tutunulira obulamu bwe Munnayuganda awangalira kati oli Vietnam si eyo wava omukyere gwe batugamba nga Vietnam omukyere wano gwe muli ogusinga guveeyo omanyi Idris ewawe bafumba nnyo omukyere ayo maama wagamba leero mbafumbidde Pakistan leero mbafumbidde Vietnam ono leero kayiso ono leero simanyi mbawadde kibimba
ono simanyi mbawadde ba smart nze byannema okwawula so omukyere gye gulyeyo egundi Vietnam bw'obanga tolya muceere tosobola kubeera. So their staple food is mukyere, rice. Bw'oba tolidde mukyere olya mmere ki Vietnam? Ba macaroni, noodles. Ebyatendanira mugoya byafumba ewuwe, abifumba nnyo, abifumba nnyo n'akalo. Oh, okay. Katukule ku Bulango. Banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store Entinda balese kalonda yenna ow'ebizimbisibwa n'ogubeera mu sumaali gumu bwe gutinga gwa lujjo bapato baki bagulina ate nga gwe omuzimbi nkukubira omulanga nti yitako mu Gandhi Hardware Store olabe ebizimbisibwa ebiri ku mulembe ebipya ebituukanye n'omutindo buli olukya abasajja abakola ebizimbisibwa bano baba n'ekipya kye bakyusaamu. So bekwate basangibwa Ntinda ku Reed Complex, that is shop number A19. Atenga bo aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas batendeka ndokola crepes, burgers ne sandwich. Bino byokulya biri special biwooma naye oyinza obutamanya ngeri gye bapanga ingredients. Atenga mulimu gw'amaanyi nnyo. Abatunda ebintu bino they are highly paid. N'abaana babikola they highly paid. So kubira omulanga nti bekwate bakutendeka aba Roast Coffee Academy. So bw'okomawo e Kampala wakomawo okukola ki era wazzaako ki? Iddi okuva wa Taiwan. Okuva Taiwan nali njogera ne kyali wange bamuyita Henry, Sempa Henry. Yali Vietnam. Nansomera mu Viet. Ebibadde byaffe bikola ki? Biyita. Kati we nali e Taiwan n'ekipulaninga nti njija Uganda nsinzira ate nzire Vietnam. Kati namusindikira sente ankolere ku buli kimu. Okay, esente ze wakole Vietnam ne Hong Kong waziteekawa? Taiwan. Taiwan ya. Kati esente ze nakole Taiwan nagulayo akantu akataka n'okugenda eri okudda. Zakuyamba okucrossinga okudda eri. Kubanga esente ze Taiwan zonna zikozesanga capital kwongerayo. Sente ze baziyita bate ze Taiwan? Ze Taiwan baziyita TNT. Ate ze Hong Kong baziyita bate? Hong Kong sizimanyi. Sizijjukira. So Henry bw'akupangira okugenda Vietnam kyatwala bbanga kiggwa okusitula okuva n'ogenda Vietnam? Vietnam nali omanyi natya bange Vietnam nali ngenda nganze yeetutte nga sinaani muntu atutte ng'ebyokulya kwebaka nze alina okukola byonna biri ku ggwe. Kati nga nange ntyamu kambuuza naye mwana nali nina okugenda mu December nga 15 mu 2000. Visa ya Vietnam wagifunirawa? Vietnam. Za upon arrival? Yeah. Nancy chezo. Zonna mu South Asia kyolina okukola oba ensi yonna nga temulina embassy nga temuli connected. Ene waliwo ezimu kati nga Taiwan nga y'okuyingira mu nsi yaabwe olina sooka funa ki? Visa. Nga tebakuwanga visa. Okay, so n'osalawo wasooka n'otya oluvannyuma ojjawo obuvumu obugamba kaŋŋende omutima ogujjawa? Omutima gye ngujja nalaba nga ngenda kusemba nga bwe naalinda ate ba agent basooke bampa akalimu akalala ate nga nali nmaze okusasula ebintu byonna ebigende Vietnam kati nga nze nnyina kwessa mu ngatto ngende ekijja kijje ntazaafiya nazannya zaala. Ennyonyi wagirinnya mwezi ki? Ennyonyi nagirinnya mu January nga 16 kuba natuuka eri nga 17. Nnyonyi ki bw'oba ojjukira? Yali kata. Neekaaba? Stop over esooka yaliwa? Stop over esooka yali kata. Then ne tuddako Thailand. Netuve Thailand Vietnam. Ogenze kufuuwa muliro kuvuga kagaali bufuusa byogendako?
nenze muntu akkiririza mu kitone kyange. So bw'otuuka Vietnam ani yakurecevinga ku kisaawe? Ku kisaawe tewaaliwo muntu. Waddawa immigration yawo nekunywa we wali embaga esooka we wali ekyamagero ekisooka. Kati wasanga ng'ekidaala bakoze bulungi nga mbaga ewedde nga immigration ekoze embaga nga gwe mugole gwe babadde balinda. Ate ntiisejja twali babiri abaddugavu omunakenya omu ne bamutikka ne bamuzza nga ntunula bwenti. Bambuuza ogenda kukola ki? Nze kulaba mukwano gwange oyina mulererere. Bamutikka ne bamuzza. Kati nga nze akoze eki? Gwaddako. Nensayininga oyagala myezi emeka? Njagala ennaku 9 erere. Ne bambuuza oyinamu ssente mmeka? Nti $4. Nayinamu $4. Ate nazo tezaali zange. $4 ennaku 9? Naye mumanyire ensi z'abasajja. Ebangaba zino ssente seewo tosobola kumala wano ennaku 9. Weyo abasajja wali obayita ki? Mwana tetuganya akasente kaabwe nako kanafunga akayewa ne yu naye $4. Kyagwa kitya? Ne bampandiikisa gundi ne bansayiningisa ebipapula nga mbulako kimu. Ennyonyi yiiri oti okakasa. Kati ne baŋŋamba nkubiro waliwo omusajja omu waliwo kati kiraabu yali eyina nga bali mu competition nga baagala fire dancers. Kati baagala wininwajo omusajja. Kati we najja Daniel Omugoya, I salute my brother. Muganda wange Henry era muganda wange Henry nkwebaza. Webale nnyo taata, webale nnyo, webale ddala. Nayogera n'oyo guy na nenconnectinga naye nakwira migration. Nagamba oyo nzakola ki? Nzamuliko. Ebyo ebiseera ng'ebintu bikyali byangu byakuliisa bijanjalo mpiso. Byangu. Kati mugiriisa ki? Lukatu. Nazo sokulaba kalangi kano. Nade maito oli musajja muganda. Kwa kalangi ko kanogamu. Ko kanogamu sigana. Tolinga ba Idris banyerekeka. Agamba wewe munoga nayo weruengo kalangi kano anechi. So kyagwa kitya? Kati awo nagenda okulaba abaana nali ninda bipapula kye ebyaddala. Nakubako ne bagamba naziyita nambwa ne mbagamba zinembwa zikola ki? Zintikka. Muninde. Sikatoba gaye bakutereka ekyencha. Kati awo neninda nalinda nagenda olaba bampa passport. Ngamba kati ffe tumanyi wano byafande officer biki. Ekitegeera nga manyi bano abitegeera afande. What? D go. D kiri go. Kitegeza D kitegeza go. Ngi kiri ki? Simanyi. Ngi linnya lya mukyala wange. Bamuyita nyi. Okay. So bali bakuteddemu visa ya banga ki? Banteeramu ya myezi 2. Go yasabe emyezi 3 bakuwa 2. Bante bampe 2. Ku immigration yao. Nenfuluma. Ngesanyu. Lyamoki wagonja nagamba nkakubye kati. Nkasambye wekaba kasamba kaji. Oyiseewo. Mpiseewo. Nenyingira. Nali nsigalizaawo $3. Nenyingira taxi. Omusajja yantwala yanziba mwana. Omu Vietnam. Omu Vietnam. Siriwe bana Abamerika bakubenya mu firimu obone busamba kana bo. Bebo naye bw'okyogererako eri ewaabwe. Seba kutwala kagude tebabyagala. N'Abamerika lwaki babakuba nnyo mu firimu abasajja abo? Olwo olutalo lwaliyo mu mwaka gwa 1944. Lwaliyo olw'Abamerika n'Abachina aba Vietnam. Ne babakuba nnyo.
ate nno omu Vietnam tebamukuba batyo nga bwe balaga mu firimu zino firimu okitegeera tebabakuba batyo babakuba batya era omu Vietnam yamala n'akuba omuki America naye mu firimu batulaga nti busa aho balebekera kati awo omusajja oyo yanziba ngenda mu hotelo nenebaka ate nalina okweyongerayo kuba nali ngenda kukazinga nga kalangala neninya ennyonyi ngenda gyenyina okukolerayo natuukayo nakolawo omwezi gumu n'ekitundu nga tebategeera byenkola wano omuliro twali tweyokya obimanyi ebyokweyokya tweyokya tufuwa eri balina ebintu omuliro baguziteekamu ebisoko balina obuntu babuwuuba bakola biki emiggo biki kati nange nga bye baagala nkole ate nga nze ndi musajja wa buyungo bugaali biki kati awo omusajja teyansiima ate ne wabeerawo eyandaba nantwala ku kazinga akalala awo tuli Vietnam era Vietnam kati we bantwala kazinga akalala nali nakakolayo omwezi gumu korona najja atandika korona bw'atandika kazinga ne baŋŋamba beera wano tukuwe byonna byoyagala tolina gy'olaga kati awe natandikira kati omulasha eyali eyantwalayo yatuuka korona n'abanga akendeeramu n'agenda mu tawuni n'avaayo kazinga kubanga kaliko abalambuzi bava eno kulandi ne bagenda eri kazinga kati n'agenda eri kulandi ne bamugamba ogenda kufiira wano obwavu naye olina obugagga buli kazinga yeggwe yenze najja n'akima kazinga olwamutambula mutya ku bizinga bino kizinga ku kizinga maato kana mata amazungu wali kati kumpi speedboat ya kumpi nankima nenjija netukola nze nga bwe nagambye bintu byokusoma bino ebyebitabo biki ebyomu kirasi si okusoma ebitabo kubanga okusoma ebitabo ate nabyo ndi muzibu kati wano obulamu obwewabweru wano mpulira dduka obwensi omuya yansomeramu street show nangamba mwana kati tusobola ozikubamu biki ngamba okakasa twakubamu zalinga weekses nga tumaze okufuna $2,200 za mwembizi zo wekka babiri mugabana mutya tugabana buli omu lwasa nze nali nkuba eŋŋoma nga kati ono ye asakanya kati yampa sapoti nkuba eŋŋoma nemala muwage Idris Lukwago kati nga twalina ekigambo nga ebyawano nga bonagamba biribiri bawe kati nga mugamba ddamu bawe simanyi kuyimba wamugamba nga mu Luganda mukyoyo omulasha sajjagwe wannange nga mugamba biribiri ngoddamu bawe kiŋŋambe mu luzungu nga bwe wamugamba because yetamanyi Luganda kyogere mu luzungu when I say like biribiri you say bawe okay biribiri bawe kati ngaawo tuconnectinze so interesting so Vietnam omazeyo bbanga ki? Mazeyo emyaka 2 n'emyezi 7. Egyo emiceere gye boogerako gye tuwulira emiceere kintu kye basinga okulima eyo? Yeah. Omuceere yeringa main food yaabwe. Ye main food and it is like the main source of income. Aba Vietnam? Okay, it is tourist but also n'omukyere. Piraawo? Piraawo ebyo tebiriyo. Piraawo byammwe eno muceere kimugulya muti eyo style ki? Omuceere bafumba boilo. Balina zino zigundi rice cooker, rice cooker. Ze bafumbisa. Ayiwa mbuyi mazzi. Negatokota nayiwa mu muceere. Ayiwa amazzi n'omuceere. Lumu nasaanikirako ne gujja. Ate batuula kirindi. Bayinza okulya okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 7 ogw'ekiro. Nga balya mmere. Ani afuga eyo ensi? Balina eddembe. Eddembe lyabwe tewali
Sinala konse inaddembe ng'abatuuze be Vietnam. Abo abali okuva ku 12 paka 7. Banywa bia. Era bw'osaakinga bw'oti Vietnam #1 mu kunywa bia. Tola nti wano munywa omwezi. Wano munywa kitoko mu buku walagi. Okitegeera. Kyogamba wano tebanatandika kunywa bia mu Uganda. Eri banywa. Eri endongo kilabu zino governor story style ezo. Je ziri naye balina nnyo karaoke. Ate endongo yaabwe balina Vena House. Dundu. Tosobola business gwe wembikuteerako wano. Tebinyuma. Dundu. Ani kamiliyoni weeyo, Bebe Kulu weeyo, Bobi Wine weeyo. Kale abayimbi abanene beeyo saabategeera nnyo. Emyaka 2 gy'omazeeyo. Nze nali kazinga ndi mu South Vietnam. Kati eri nange ate ndi mu tuluba lyange. Wali serebu naawe? Fulira dduka. Wawasaayo omukyalo mu Vietnam? Nyina girlfriend wange tetunneewasa. Era yensonga lwaki ndi wano nakomyewo Uganda kukola ku documents zange kuddayo eri. Kati ku luno visa ogenda gifuna otya? Mukyala gyali eri. Omukyala bamuyitaani? Nyi. Ani? Nyi. Wamuyitaani? NHI. Eri erinnya ly'omukyala? NHI. Nyi. Yeddira ki? Yeddira kubanga balya buli kimu. Basezaalawo gye bali? Basezaala gye bali naye ate tebiriyo mbu sezaala mbu ate kugira okukirira babiyita batya cultural things. Obuko. Nazaala omukwata mu ngalo? Nazaala mukwata mu ngalo. Nazaala nkola buli kimu era ng'omwana w'ewaka mbeera mwana wa waka. Osula we bazaala omukyala? Kubanga bo bali mu tawuni ndala naye tugenda ne bwe nali ngenda okulwana luno olwana olusembyeyo nalinnya nenkola ki n'ogendayo nenvuwa omukyala ewabu omukyala. Tebasosola mu langi biki? Obusosoze gye buli kale si busosoze kiringa ignorance. Obutamanya. Balinamu akantu ako nga bali mabega, they don't travel. Kiringanga ne wane Uganda ndoza tewali amawanga gonna gatambula. Tribe zonna mu Uganda zitambula ziri exposed. Naye kati eriemu kyagaana. Tolumba America. Tribe teri wano eri Uganda. Kati naye ngakyo bwekityo bwe kiringa family banjagala ng'omwana era bampabula. Mukyala wa myaka emeka? 22. Gw'olina emyaka emeka? 27. Oh, that's good. Mwina abaana bameka? Tetulina mwana ali lubuto. Wow. That is very good. So Nyi akola mulimu ki? Mukyala wa akola mulimu ki? Nyi akola makeup, ali mbya salon ate ye manager wange. Ye manager weeri. Akasente konna yasalawo nti kajje bwe kati. Katuukira ku account yani? Omukyala Vietnam yafuga. Eyo sizze. Okufuga atya nga bwona akola ssente kanovano ku mulimu n'oddayo waka. Omukyala ya planning kubanga kati olaba abasajja tulina emikwano mingi. Abasajja tulina ebintu bye tuteekamu ssente bye tutateekeddwa tuteekamu nga tebigasa ng'okugenda mu sawuna kugenda mu ludo okitegeera abasajja babeera mu sawuna eyo olubuto luli eno ku bigere tategerekeka yenna bali mu sawuna bali eyo bwe bageya bwe bakula ebitajja bwe bagenda mu masaji zitakwatagana omukyala wa ku masaginge kyekyo kati omukyala nze bwe mba nvudde okukola abeera ku ludo nagamba bwana chairman board nti board kyeyo nti ya ludo ale baba n'obubuto atula ali mu kasonda nga anywa ne kabbiya bwati dati chairman Nyi amanyi nti ova Uganda? Uganda kujja agenda kujja ate tujja kujja tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Abdul Dogday
tutunulira obulamu bwe of course muna Uganda awangalira Vietnam. Vietnam eriyo bannayuganda nga bameka lwafule? Ku luno kubanga kati nze ekisaawe kyendi mu kikuŋŋaanya buli ki abantu bonna ate abagwira bannange banjagala. That is good. Abatali nti oba bafirikawo naye kasita abamugwira kubanga bwe bajja nza mbawa vibe eriye yennyini kati abannayuganda ku luno lwe nagenda okulwana nagenda we bakuŋŋaanira mu kabuga akamu capital city oba eringa second eringa olaba Masaka oba Jinja ng'ovudde ku Kampala kati nengendayo okuba nalina okwetaaga abantu abanakwata umbrella ya Uganda flaga ya Uganda bendera bendera nengendayo nembala balinga Vietnam tuyinza okuweramu 5 ndowooza. Alai Katonda yakola Idris n'awumula. Muli bameka? Tuyinza oweramu nga 5. Ensi yonna ya Vietnam. Mwanoonyaayo kibasajja. Gwe ng'oyagala okumanya abantu abatambula. Tewali nsi eri ku ground wano mu tewali Munnayuganda. Sisobola kuwakanya, oli mutuufu. Ekyo si kiwakanya. Tewali nsi eri ku nsi kuno etali mu Nigeria. Munnayuganda ali Ecuador. Chaliwa nga bamuyita Henry. Munnayuganda ali Spain bamuyita Simon Kanene. Waliwo Munnayuganda ali Brazil Rio de Janeiro. Ekitegeera muyitani mwerabidde erinnya. Waliwo Munnayuganda ali nsi ki natya n'okutya Uganda buli nsi mulimu Omunnayuganda era bw'otandika okusolooza Abannayuganda nti buli nsi omuli Omunnayuganda ajja abeera ki yesimbewo buli nsi so mulinga 5 nsuubira oba amwe tebajja kubawa ambasada lwaki ate kyendi okulwanirira oyagala ambasada wa Uganda eyo sinze naye ayina ebitabo ebisinga ebyange mutwala Idris Lukwago oyo omusajja nga akyanyumira emisinde gya wano omusajja akyanyumira emisinde gya wano. Aba5 b'oyogerako abakazi bali bameka abasajja bali bameka? Abakazi si bangi nnyo era si bangi naye nga abasajja era be basinga. Oyo omukazi mukyala wo wamukwana mu lulimi ki? Omukyala ntwekwanira mu Luzungu. Waliwo amanyi Oluzungu gye bayita Google Translator. Mwakozesa mu kusooka nga Oluzungu terunnaba mwakozesa translator okukwana omukazi. Omanyi gano sayinizi zino ez'omubiri okulaga humbleness okulaga nti oba omuntu anyiiza okulaga nti omuntu musanyufu sayini zezimu kati nga bambi era nalaba kati ate ebyebiseera nzine kyesitagambye Vietnam nasiikayo capati eza Uganda zino ngenda ne mawulire era ne boosakinga awo Omunnayuganda yasiika Vietnam capati yono gwe tuli naye. Yes. Bwalifulira Vietnam mu mawulire gawa age Vietnam mu Vietnam ne bateekako ekifaananyi kyo ng'oli mu kuŋŋaano wali nga ndi nkuŋŋaanya bakasitoma. Capati ya Vietnam yegula mmeka? Njitunda emitwalo 2 kati emitwalo 2 egya Vietnam wano ziringa nga 2,000. Naye yo nsi ki tubeere bamazima 2,000 za Uganda gye mitwalo 2 gya Vietnam tukaaba naye abo ate ate tukyogerako emitwalo 5 age Vietnam wano mitwalo 8 naye nga ate emitwalo 5 bwenga ageri bwengafuna nsobola okugalirako ewiiki namba emitwalo 5 age Vietnam naye wano wefuna emitwalo 8 gezaako okugali olabe gezaako okuzirya wano olabe gwe obeera wakasimbula wozifunidde maama kati ate bali abantu beeyagala kyekituufu nze nnina n'okukkiriza nti Vietnam tewali mwavu tekisoboka omanyi lwaki baavu bireke taata
gwe searchinga by the information yaabwe eyo munda togimanyi nenze kati mbakola ki obalimu mbamanyi mbalimu notandika business ya chapati nga njagala kulaninga culture ku expandinga Uganda yange so chapati wazivamu ndi ngomdala jeguli waliwo mwana akolako kati gwayimiriddemu kuba nsiriyo kubanga nzi chapati azikola tebamanyi zikola omukazi oyo wamukakasa otya omukkirizisa okumuwa olubuto yali akyagala yali anjagala that is very good okay tugenda kuina love wakati wange naye tugenda kubanga tukuleka naye nga tetunnakuleka ng'ojjako okufuuwa omuliro okuzannyira kagaali okubuukabuuka n'okutambulira ku buyungo okola ne kickboxing si kickboxing ya ndowooza kiringa ke ololo like kyotandikirako okola kigguzanya sport nzanya bakiyita MMA mixed martial arts mixed martial arts gokola Muay Thai boxing wabiyigira boxing gwe nali wane wakanali nkola boxing ne kololo high ngakola boxing ne coach olinga gwe tubadde naye coach waffe wensambya kati naye lwakuba kati gundi yali yantwala entertainment kati we tutuuka mu corona awo nenfuna gym kati coach yali ayagala training omwana w'engoma nemulaba nga ate asobola okukola ki nemugamba njigirize omwana naawe onjigirize eki okulwana kati nangamba okay netukola exchange kati ate nze nenjagala nnyo okulwana nekuntwalira ddala era n'ebyomuliro nenkola nobivaako nebivaako ngero nkubira gamba ngenda mu training okay so ozanya mixed martial arts gozanya kati wakawangulayo bisipi bimeka sinawangula wakaluzinga fights meka wakazanya fights meka yene sose professional ezisigadde zaali oyagala kulwana nani mu Africa oba mu Uganda oba mu East Africa nze njagala beera champion wa Africa that is my dream to become champion of Africa era kati wano gwe tulinawo si kale yayina erinnya yegolola Moses Golola of Uganda champion number 1 yazanya yawo ne kamubi bakayita batya the champion I think so yagala kubinkana na Golola Golola ateka kuwumula kale bwaba ateka umulire kunze wagala muwumuza muwakatebe bulungi ate nekirala kati bwe nwana naye kiba kimuwa gundi nti mwana nawumulidde walungi waliwo ndeseeyo empologoma gyeri mu nsiko king of the jungle nze eri bampita king kong of Uganda ate ngendo bakuba oyagala kuba Golola namusobola buli muntu azze nga yeewera okulwana ne Golola mu rawundi esooka oba ey'okubiri wamunyulira buli teri muntu Golola gwe yali atambuzaako rawundi zisoba mu 5 emu 2 3 lwakuba nze gwe mmanyi Semata yamuleka bulesi Semata akuba Golola okakasa umalu Semata akuba Golola okakasa ntikakasa okusinzira ku Umaru n'obuyigirize bwe obuyigirize buno gwo bwakusumbwa ekololo oba ogamba buyigirize bwakulwana wekololo tubuveeyo buwulira edduka ifeeyo ebyo bitetubimanya ebyobuyigirize eyo naye wano mizannyo kyogamba Umaru oyo kafulu nnyo Umaru sebo mukubi Umaru mukubi akuba Golola lwakuba kale olaba gundi yasooka ate nekirala sekyo nze Golola gwe kati akkiriza bukkiriza nti dogo yazze mukuba umulira ku buugi b'empolampola taata tokana okay Abdul tugenda kubanga tumuleka but before we go fight ya Golola of course chemanyi management ya Golola musobola okulayazinga off this interview ne mukwatagana insha Allah ewa ene nyambala gye bayita batya
Aze ndi freestyler sina nyambala nyambala nga bwe njagadde nyambadde bubi mbuziza bubuuzi toyina bakowano bannange oba nkyawunyamu olusu olulala anyway ndi musajja muganda era njagala nnyo culture yange ate ndi musajja mukkiriza era saagala kwesittaza abantu era muŋŋamba nti nyambadde bubi nesitaziza abantu munsonyiwe bannange eri mulinayo winter Vietnam eri tetulina winter naye tulina gundi summer ng'era wano climate yaffe nnungi eringa ye Uganda wokya nnyo tewokya nnyo naye nga we waba waayokeza wokyanga wano we nawuliddeko akawo kenawulidde ennaku 2 emabega mbadde sikawulirangako wano mu central maama empewo ekufuuwa nowulira ng'oluba lugenda n'olukwata lukomewo oluzeeko mbadde nsaba okireka ekyo Abduka tumuleke baganda bange tetugenda kubanga tusukkawo Abdul Dogday yazze wana alina byamaliriza adeye Vietnam inshallah tujja kubanga tuwuliziganya ja kubanga nkunoonyako njagala kwebaza obudde bwo webale nnyo olu Vietnam waluyize olu Vietnam nyinamu olu njagala otumire mukyalawo ne bazadde be ne baganda be olu Vietnam nkwadde dakika nga 2 address. Okay. Hello ni sin chao ni toila adu den toy Uganda toy new emoy toy new emoy say papa hello sin chao papa sin chao mea that is it hanga blind toy new means I love you yeah checho yongerako ebigambo tumira bafanzi bo actually abawagizi bo mu Vietnam sinayo bafandi nnyo njagala kati kutumira abawano yagala mbere nga fresh kid naye nga Ibra neyanza nnyo one love muganda wange tuvudde wala naye era nomala nompa obudde naade sisuubira nti osobola okumpa obudde basajja bange naye mukole mukko muleme kunduka budduse emisinde egyo gijatuuka weokugiza kati neyanza nnyo neyanza ege nentumirako baganda bange bonna ab'emikwano mami wange mama Ivani ekasengaawo mama wo waali mulamu mama wange waali mulamu pastor Pokina atama nkwagala nnyo kuva ensambya full gospel nentumirako Sempa Henry oyo muzira wange thank you tetugenda kubanga tusukkawo thank you jala kwebaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabiri tunesena buli bitambula nabo jakwebaza abafanzi baffe ono gwe tubadde naye una Uganda awangalira Vietnam bamuyise Dogday Abdul ubere bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh